Biswanka amancha g'olunaku olwaleero kampuni ebadde emuyambako okutambuza endongo esobodde okuba ate nga emunaabira mu maaso. Mu kiwandiiko kyetusobodde okuba ate nga tufunyeeko abakulu okuvaako mu bagiyita Moon Avenue Management egamba nti yagala kutwala omukisa guno okwebaza bonna abawagidde endongo y'eggwanga Uganda n'amawanga galinaanyeewo babeebaza okuba ate nga mubawagidde aba Moon Avenue Management. Bagamba nti bazze kubanga bategeeza abaagalwa abo abawagizi baabwe nti ennaku z'omwezi nga 26 olunaku lwajjo basobodde okuba ate nga bagobye omuyimbi gwe badde bamanaginga mu nsonga za music gwe bayita Biswanka Derek oba gwe bamumanyi nga Biswanka olw'ensonga nti abadde tawa kitiibwa management ebadde emutwala abadde avuma abawagizi era abakulu ba Moon Avenue bategeezezza nti ensonga zonna akadde kano gwakola ekintu kyonna ng'ogamba nti Biswanka akyali mu Moon Avenue bakutegeeza okola ku lulwo waba akututteko ssente akadde kano takyali mu management nabo era bategeeza nti agobeddwa. Akadde kano bategeeza nti bagenda kubanga bamanaginga omuyimbi gwe bayita Latinum era nga basaba mumuwagire era nga babakakasa nti bagenda kubawa endongo yonna mu butuufu bwayo nga Latinum bagenda kubanga bamukwatako. Bagamba nti ensonga zonna beebaza abawagizi babadde nabo abawagidde ebbanga lyonna okutambuza endongo ya Biswanka naye akadde katuuse ne bamunaabira mu maaso. Omulenzi ono oba abadde atya? Bangi bazze nga bamukomplainingako management eno si yesoose okuba ate nga emukomplainingako kubanga abantu bangi nnyo bazze bakomplaininga ku Biswanka oba malala oba buto oba kiki tewali amanyi kituufu naye omukulu Biswanka mufunyeeko atubuulire bannanga abayimbi omukulu ono ategeezezza omukulu ono tamumanyi wabula ekyabagatta kyali bwe kiti ekyagattwa Biswanka n'omukulu ono owa Moon Avenue oba omukulu gwe bayita VJ Moon ndowooza mutera okumuwulira ng'ayimbirira firimu omukulu oyo agamba nti Biswanka yali talina mmotoka kati ate nga management eno gye bayita Moon Avenue n'agamba kasobole okuba ate ng'agikozesa ne bo yabalaganga abamumanaginga naye bo yali abagalako mmotoka tugeze bamuyise ku kivulu agenda amubende agenda Jinja nga bano bamuvuga buvuzi kati bo baali bamanya nti yabawo obwa manager kumbe yali abagalako mmotoka. Omukulu Biswanka agamba bw'ati ate nalimbadde muddi mu management ye tobeerangamu sibangako mu management ye abadde akwesibako nabeerako dinawe management ye munaveno ina piso managinga abayimbi tasobola kumanaging ekitegeeza abadde akwesibako jasi nalina nkwatagana yali yankubiraawo nga ngamba ayagala ankolere vidiyo bwatumbule gundi ya Munaveno Films wali ogenda kusitula brandi ye so kati bwe twakwatagana ku byakugira Munaveno Films nembeeranga naye nga omanyi oshegeera kyali nga tukwatagana ng'era wenfuna busho mugamba kubanga ye alina emmotoka oshegeera kati nga bwe bagenda ku busho banvugako ne tubaako engeri gye tukwatagana ne kasente akavuddeyo ne tukakola ne tukalya wamu naye nga sibangako mu management ye bwe buzibu bw'endongo y'eggwanga Uganda bye bino eby'okuba nga okyamanagingibwa mukwano go muganda wa ssenga ate mwana wa kkojja bye bino nno bye bivaamu kati ono ategeezezza nti emmotoka gye baali bamuvugamu okugenda mbivulu ye yabagatta kati ono VJ Moon ye n'amanyanga afuuse manager kumbe nga kaali kawaanyi mutegeezza ekiwandiiko kino nga kibadde kinene n'agamba ne VJ Moon naye kamulabiseemu kubanga VJ Moon ennaku ezo mbu yeerangako nti baamusiba mbw'oba baali bamunoonya biki bwe bityo mbw alina firimu ya Bobi Wine gye yayimbirira Biswanka agamba ono naye yali ayagala butaala naye tewali yamupostinga wadde n'akamu lwaki ye teyabyogera oyanoonya mawulire naawe oyo ate waba omuntu gwobeerako naye aliza oyo mbaddeko naye ayagala omumanyi ofuuka sereebu kati wonna wali nti byakubeera sereebu abajja teekamu nyamaanyi kuba nze waliwo lumu yakubisaako n'obupande mumaya free VJ Moon
amanyi bamumanyi anti yagenda laba waliwo kachaliji ke bakoze mu kavidiyo kakakolebwa mu bayogera ku bya people power kati ng'amanyi bagenda kubeerawo fuli VJ Moon nakubisa ebipande ye kennyini nga bwabisako fuli VJ Moon kyokka nga alisted nga gwoli naye gali naye naawe omusajja we kati alabika ayagala kukola ku kawulire kati nga managinga wana kuba agambye nti gwakutadde kati alese latinamu alete kati ateze yamanigingako VJ Moon aviiriddemu awo kasita omwana yateekangamu amafuta agambye nti VJ Moon yamumumuza dda naye ulira neera namugamba angunze nkuumuza namugamba bulungi mugamba nkuumuza nina abantu bange kati bentambuza na enaku zino era nkubira amasimu yegayirira badde mbeera bize mwana kati akadde kano goli mu management ki oba weeyiriba wekka kati siyagalangako kuba mu management yonna era naye kenyini namukubiranga nga ngamba lwaki tukumanaginga tuwandiike ekiwandiiko nemugamba nedda ssebo oba osazeewo nti nawe olina emmotoka nga wembanfunye busho oba bwammeka ku kutunda nga ssentya nga nsobola okugamba netukola netugenda netukola abadde manager wa byantambula ye Biswanka mutegeezezza kati ogobeddwa mu management ya Moon Avenue ey'omukulu VJ Moon oddako ki ategeezezza nti ye wakabi era bagoba agukola ki ati bagoba agulina kati gwe kyobamanya woba oli wagalulu mu abakoyunira gwe bubuuze abayimbi bonna yali tabalaba okunoonya ku Biswanka nti namukolere vidiyo bwe balaba ng'eriko Moon Avenue afune ku mirimu ngwe mubuuze actually nalina netabaleka mabegeri okubanga sikyabawo kyabengeginga mu bintu bizinesi yange wabula waliwo neyankubeera nasindika obulenzi bwe ng'omugende mulabe mukinga connection tewakyali kuba naffe tumwetaga ate kati mawulire wagamba yali managinga nga kyagamba sakwekwatira amasimu oba ga bizinesi nti bampise kuyimba kiki talina kyagamanagingabambi naye nga mumanyi musajja wange tamweganya mumanyi naye omukulu VJ Moon aviiriddemu abo bwategeezezza bw'atyo Moon Avenue ayinamu abayimbi bangi nnyo ayina ne studio recording abayimbi n'oluyimba olwo lwe bayita Rest of My Life lwafulumira mu gye bayita Moon Avenue Management era oba okebedde posta ez'enjawulo kulaga nti Biswanka abadde mu Moon Avenue wabula ye ategeezezza nti abadde manager wa byantambula ze ennaku ezo era management eyo eya Moon Avenue yamufunirako ekivulu Sudan eyo naye nga Biswanka naye abakomplaininga ku kyempisa bayinza okubeera abatuufu ayinza okwekuba mu ttooki oba oli awo bw'anaaba alaba abantu batandise okumuvaako mu mbeera eyo wadde ye ali mu mbeera enafuya nti abadde manager wa byantambula mpola mpola katumulinde ayina akayimba ne John Black ennaku zino nako kwe kali katambula